mukyala vice president eyali yavuganya tumuguddeko kubalwamu kuba akalulu bitatambula bulungi ne yeekweka oba yeekweka watumuvumbudeko nabadde ali eno nga yadda mu kocha welding. Soko obuze ku balabi ba KTV. Abaketivi abatulaba yesebazibwe muje bali jona je mukola mwe bali kubeerako amanya nga bwe mumanyi kusima Irene era akyesimbyewo kuba vice president muwumbu kubangawo gospel atambula tena kuziba gospel yesi mubi mulungi nga bumanyi kuli mu kukulakulaniza ebitone by'abaana nina katabani kange bakaita Umeri King Star kagenda okola concert naku 25 December awo ku New Testament Evangelical Church ekitintale abayimbi ba gospel bagenda bwera ennaku zino mu gospel muli mu sente tulina omwimi gwe tale tujjako interview n'agamba nti mu gospel tewali sente beeyiya ebyokweyiya anti kati nga bw'omanyi mu gospel like batononya babakwatako kale okuba teekako bu business oba ogendako kuyimba somewhere babeera mu bulamu kale bwakwegayirira bw'oba tonakola linnya ng'abalala naye ffe tulina strategies ezisobola okugamba nti akatukola akasente neera tuinvestinge mulimu gwa Mukama kati nga bwe nkugambye mutabani wange ngenda mutegekera concert ennaku 25 December awo ku New Testament Evangelical Church ekitintale munda awo mu katale mu kitintale soko obulira abantu kyekikubuzizza ebimbuziza lwansonga kale nga buli tukusanze wano mu welding wo si welding wano nsanze ku restaurant just buli kaseera tubaako nga twagala ku renovate nga oba twongereko ekifo kunyirira biwaddamu okukola nga twadda mu restaurant nze kuva edda nina restaurant nina bridals nina business ng'ovuddeko ku byokulembera oba kuyimba ku budde obulala mbeera mu business zange wuma eri etya kati wabazoganya wuma nga bula neera tukyagenda maaso bazoganya tugenda bazoganya okusirika tetwagala bakitekinga an advantage of the situation kubanga ekisokera ddala luli tubadde tusirise lwansonga constitution tubadde tetugimanyi naye nga bwe twagitegedde era tugenda kusinzira constitution nga bweri tulabe engeri gye tugenda okutakolinga ensonga ezimu ezitateeredde mu wuma opposition muno bamuwa ekifo road beatem kati ali muli akola emirimu gya gavumenti yali opposition yali yesimbye obwa president kati ng'abantu abamu abatamanyi constitution nga bwetambula bayizawo leka ntangaze okimanyi nti kati bamutwalira ddala eri takyavuganya bamuwa ekifo kye yali yeetaaga anti baba babasirisa abantu abatalina bigendererwa ebyawuma era bakuliisa n'osirika ne bakuwa obufo mu ngeri etali amateeka nawe nolowooza bakuwadde nnyo naye bwe tudda mu constitution oba tolina kyoli kubanga ekisokera ddala ne bwe twogera ku bifo bino mu constitution ya wuma tewabangayo kifo kya president by the way waliyo kifo ki chairman oba chairperson mu constitution ya wuma tewabangayo general secretary tebakubya binusu waliyo kifo ki waliyo secretary byebiriyo kalate nga tuwulirayo kusini nga yeeyita president mu bukyamu kubanga constitution tebagisomye ate tebagitegeera nga bwe kati gwe kyobadde weeyita kya vice president lwansonga anti nga bwe nkugambye tubadde tetumanyi constitution naye nga kati nga bwe twagitegedde kiba kitegeeza byonna bye bakoze kakubeere kulonda bukiiko obwo bwonna buliwo mu bukyamu ne bwe tudda ne ku kifo kya youth mu constitution ya wuma ekugamba ti youth alina okuba nga ava ku myaka 2 n'okudda ki wansi ate nga alina okuba nga asasudde emitwalo 2 kitundu mu bukulembeze bwonna ekyo ekifo tekiriiyo ekyo kyenjagala nkutegeeza okujja n'owa omuntu atali ali waggulu w'emyaka egyo oba omuwadde mu bukyamu ate n'ekirala ebifo byonna ebirondebwa tebirondebwa nga president no ebifo byonna okulondebwa birina okuba nga birondeddwa ba members ate nga ba members nga ne board ekimanyiiko ne president naye wadde akinamu omukono naye ne board erina okuba nga ekoze ekimanyiiko with the other members abali registered kati kyekibaluma essaawa zino budde buno ekituluma nti twetaaga ebintu ebiteeredde eno industry tugitunulira mu maaso si wano kumpi tulina ebirooto ebigazi about our music industry ate nga twetaaga etambulire ku mulamwa ogw'amazima oguli fair
nti abantu bonna bwe babeera mu association eno basobole oginyumirwa ate bagiganyulwemu. Kino si ka bizinesi nga bwe wandiraba nti neteereddawo ka bizinesi kange ka bridals oba kano ka tista restaurant nti ndi ku rutinga muntu gwe mba njagadde oba n'engoba oyo atankoledde ki obulungi. Wano twogera ku association ekibiina ekitwala abayimbi bonna mu ggwanga atali omu naye kati basuuka mu 300. Ate by the way tukooye okulaba nti abantu abakulembera batekinga na advantage nga tebagoberedde constitution. Tosobola kujja no registering abantu 200 ate nga constitution ekugamba 500. Ate ne bagamba mu constitution omu nti omuntu a registering ayino kubanga ayise mu secretary okitegeera sente ezireceivingibwa ziri supposed okubanga zireceivingibwa treasurer okitegeera. Ate n'ekirala omuntu oyo ayina okubanga akiriziddwa ku application ye okuyitira ku board. Ate gwe nojja n'ogamba nti board tekoze eki teriwo oregistering otaba members nga toyina na board okitegeera kyenza kugamba. Kati ebintu byonna bye balimu nze ndabira ddala bya kifere bafeera abantu kati ffe weetuli twagala kutangaza abantu bategeere ekintu kye bayingiramu era bategeere na association gye bakoze eki gye balimu. Kati sente ze mbadde nga musasula ngeza wa member zibaddewo mu butuufu mu bukyamu bw'obanga wasasula 5,000 mu kulaba okwanga according to the constitution eri mu ngalo zange membership eri supposed kuba ya 5,000. Bwaba bakujjako nga bakujjako sente nga toyitidde mu secretary wennyini ng'omukono gwe gukoze eki weguli ate nga tebakuyisizza ku board okubanga nti bakkiriza nti kituufu obeere member. Nze ndabira ddala kyoliko tekiba kituufu kyobola babatekinga na advantage of a situation kubanga bamanyi tibaregistariza abantu mu bukyamu ate ne babavuga speed nga bwe baagala ate bwe bakyusa abantu ne balonda nga bwe bakola ki bwe baagala naye ng'ekituufu bakimanyi. Kati omuntu teweeyibaala nti bakuwadde ekifo tisindi akulonze n'osanyuka n'ozina amazina. Constitution bwevaayo tolina kyotugamba. Nga tubivuddeko ku ebyo MP wa Kampala yaleese etteeka. Etteeka lino waliwuliddeko? Etteeka ery'okuvumira ku mikutu, etteeka erya corporate law, etteeka ery'okutyoboola omuntu. Kiki olyogerako? Omuntu yenna tekyandibadde ekirungi omuntu okutyoboolwa oba okutyoboola. Wabeerawo singa nkese obeerawo kwemulugunya kwonna oba omuntu alina waliwo offices ezihandulika such issues. Ekintu ky'okuvumirira abantu omuntu okumuvuma si kirungi era buli muntu alina kubeera n'eddembe lye okubeera obulungi mu nsi gy'aba alimu. Nga tumaliriza bubaka ki bw'oyinza okuwa ba upcoming naddala abayimbi ba gospel biki bibateekeddwa okukola kubanga tubalaba baswagolinga nnyo mu musicale babatolinga balwana nnyo okuyitawo. Ekintu ekisookera ddala omuntu wa gospel music alina okuba nga akitegeera nti lwaki ayimba bigendererwa ki lwaki akola ki ayimba. Nze ndowooza omuntu wa gospel music kubeera kuyimba kuweereza Mukama. Then n'ekirala olina okuba nga olina obwongo engeri gy'okunyweza amafuta go gasigale nga gakola ki gatambula. Zezo strategies zenkugamba nti olina okuba nga okola promotion kintu kikulu. Olina okuba nga oyimirira n'abayimbi bano abakola concerts kubanga buli bw'oba oyimirira n'abayimbi bano oluusi n'ogenda n'obayimbirako bwereere ku bivulu byabwe kiba kitegeeza nti naawe bw'olituuka okutegeka nabo basobola okujja bakole ki bakuyirewo omubiri. So mbadde ngamba aba gospel baleme kulembeza nnyo essente ng'ekikulu. Leka Katonda ayime ku bwesigwa bwabwe n'amafuta gaabwe Katonda abaviireyo abakolera. Ekyo kye nsobola obbagamba. Lwaki temwegatta ne mukolayo ekivulu kimu ng'abayimbi ba gospel ne mukolayo kosi tubawulira nga muli Lugogo oba muli Namboole oba muli wa mu bisaawe ebinene nga mwegasse wamu mukola obukonsati nga mubukoledde mu church eyo abantu 10-15. Anti kati kyengezaako okugamba nti abensi bo bategeera engeri gy'okuyambamu abantu baabwe abayimbi baabwe abensi. Kati ye time n'abalokole bategeera engeri gy'okuyimusa omulimu gwa Katonda. Guno omulimu gutandikira ddala kuviira ku musumba asumba endiga eno eweereza mu kanisa. Abasumba bonna balina okubeera nga batwala eddaala ti mu machachi gano bapromotinga ebitone by'abaana bayimirira wamu n'abayimbi ba gospel
music bwe baba bateesa enteesa engeri gye bateesaamu okubuulira enjiri bwe babuna mu ggwanga lyonna balina n'okuteeseza abayimbi bano tukoze tutya okulaba nti abayimbi baffe batutumudde oba bagenzeko ne mawanga g'ebweru okubuulira enjiri okuyitira mu bitone byabwe ekyo kikulu nnyo naye nga abasumba tebanaba kuteekinga obukulembeze bw'abayimbi ti nabo buweereza nga bo bwe bapurikinga enjiri ng'abatume nabo bwe batambula n'omuyimbi naye ensonga nkulu ayina enjiri gy'atambuza eyeetaaga sapooti kuyitira mu basumba. Kimanyi nti kati abayimbi namwe kati mugenze mukola amakanisa anti wadde bakola abakanisa omuntu osobola okuyitibwa ng'olina ebirabo byanjawulo osobola kuyitibwa ng'oli nabbi ate oli muyimbi n'oyitibwa nti oliko amafuta g'obusumba ate at the same time n'okola ki n'oyimba ekyo ndaba tekiri mu sitaani byonna biringa kubala bibala ki ebikuvaamu ng'omuntu okitegeera kati ekyo katonda kyasinga okwagala